Morning. Okay. Legendary artist. Amanya nze Ronald Mayinja tebampita naye nze Ronald Mayinja Sajja muganda ddala ne musajja muganda neddira mutima omusajji ndi muna Uganda ndi mufumbo nina omukyala n'abaana. On top of that emulimu gwange ndi musajja muyimbi. Nebaza bannamawulire mwenna okuba nti muzze wano ku conference yaffe ku lw'ekivulu kyaffe All is God kigenda okubawo nga 8 ku Serena Hotel mu Kampala. Ronald Mayinja ayimbidde ebbanga, takyabalwa mu bato, takyabalwa muki, naye ku mulundi guno nawulidde nga nina ebbanja eri bannayuganda nga sikolangayo ku concert deserving their support towards me. Ebbanga lye bampagiridde mbadde nga ali mu rehearsal okwegezaamu nga sibawangayo concert ejja mu buwagizi bwabwe, nga sibawangayo concert ejja mu Ronald Mayinja. Lwekyo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu Women's Day nasazeewo okuba nti enkola concert eyo ejja mu Ronald Mayinja ne Mbalabibe. Bw'okola thank you. Bw'okola ekintu ekisanyusa omukyala oba okoledde eggwanga lyonna, kubanga ffenna tuzaalibwa bakyala. N'olwekyo Women's Day concert eno gye tugenda okukola nagiwaddeyo ku lw'abamaama ababonaabona ku mirimu gye bali, ababonaabona mu bufumbo mwe bali, abayita mu mbeera ezitali zimu. Nina ennyimba nnyingi ze nnyimbye, ezimu nga zikwata ku mbeera yaffe eya bulijjo, ezimu ku mikwano, ezimu ku ddiini n'endala bwe zityo. Zonna njagala nzigyeyo background w'ennyimba ezo ku lunaku olwo nga 8. Manyi nti abantu abali wano mwenna temundabangako nga nnyimba. Mugenda kundaba nga 8. Era nkitwala nti ebbanga ababadde bandaba nga nnyimba, awo mbadde ngatta nnyimba. Naye bw'oba onookola show osooka n'ogatta ennyimba. Kati nga 8 ennyimba ezo zigenda kutandika okukolanga mu shows, era mujja kuziraba. Manyi nti shows endeeta zigenda kukyusa endaba ya art mu Uganda bwe tutandikira we tugenda nga tudda mu maaso. N'ekyo bannamawulire mbasaba tureportingenga positively naddala ku industry, ku music industry ya Uganda, kubanga bituteekayo tebikyali byaffe ffekka nga ggwanga, wabula bivuganya n'ensi ezitwetoolodde. Tebikyali byaffe ffekka nga ggwanga. Essaawa eno bw'okola show omunaggana agiteekamu n'agambye Uganda bakoze bwe bati. Bw'okola show omunigeria agiteekamu. Kino kye mukola omuntu bw'alaba bannamawulire abangi nga mmwe agamba ate Uganda batususseeko. Era n'alisabye singa waliyo ate naffe atukwatira bannamawulire bano. Namwe mubakwata otyo, so that tubasigaza na kino kifaananyi kirungi. N'ekyo tutumbule music wa Uganda okumujja wano, okumuzza waggulu. Mwebale okunwanirako okuba nti Ronald Mayinja making this show a success. Mwenga bwe muzze, thank you.
mwenga bwe muzze manyi n'abatulaba bagenda kujja mu bungi. Buli eyeetabye mu sheeno kitundutundu ku buwanguzi bwayo. Bannamawulire tubawa ekitiibwa kyamaanyi nnyo kubanga ne bwe twanditudde wano nga temuliiwo tewali yalitegedde bye tukola. Nolwekyo bannamawulire tubeebaza nnyo nnyo. Mbasaba mu lugendo luno Ronald Mayinja lwendiko olw'okuba nti ngatta ettofaali eddala ku music wa Uganda munkwatireko. Munkwatireko tutuuse olugendo luno. Music omutandika bw'omu naye tomusobola bw'omu. Olimba olutandika wekka naye gweogamba nti onookola show weetaaga munnamawulire, weetaaga wa radio, weetaaga wa TV, weetaaga buli muntu. Olumu tubanga tufunaafunamu obuntuntu naye obwa Luganda tubeeramu obwone dudududududu naye ate tulina okutereeza waffe n'ekitugatta mulimu ye Mukama waffe. Kati njagala mbabulireko ku buyigirize bwange nakyo nkyogere. Baagala kumanya Mayinja yange yatandika ddi. Si mazaalawo kubanga ekyo kye bansabye naye nensangibwa n'obwange ku mutima naye nga kambukozese kase tuli ku mazzi ate tulaga. Otegera bulungi tuseeyeeya tewakyali edda ku lukalu. Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1976. Muwudde ebintu ebyo? Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba. Nazaalibwa omwami n'omukyala abagenzi, omwami David Ndawula n'omukyala Joyce Namuddu. Nasomera Mpenja Primary School. Nenvayo ko nensomera ku kyalo bakita Lugaaga Primary School. Naye era segwe maddu omu eyo gye nava nenzija e Kampala nensomera ku Namirembe Primary. Namirembe Primary bagitanga Namirembe Ifan naye kati bagita Namirembe Primary. Awo nava nengenda St. Peters Nsambya. St. Peters Nsambya mumanyi weeri. Oli obbi wange taata. Nsanyusa okulaba ssebo. Alhamdulillah. Awo St. Peters Nsambya we nava nengende Nakawa gye nava. Awo saamaliriza bwe nagende Nakawa saamaliriza ne ntandika ebidongo nekuba ebidongo nga binzunza binziza eri. Kati ate bwe mmala okusetolingamu nga byonna mbirabye nenzirayo Makerere University. Nino Makerere University nzizeeyo nga ndi musajja mukulu nnyo n'omukyala n'abaana. Juzi wano bantikidde 2019. Sitya. Nekolayo degree ya social sciences. Ya mbeera z'abantu. Kumanya mbeera z'abantu. Kyenva mulaba nti olumu ne bwe tukaayana ne bwe tuyomba Makerere yangunjula. Yakinjigiriza nti abantu olina okuyiga enkolagana gy'okolagana nabo ennungi. Akomedi kyekirala endowooza bajja kukozebwa tugende oba omaliriza. Sofa byebyo okujjako nga bwe tuli mu kadde akaffe anayagala anaabako kyambuuza. Saawa ena beetuuse Mukama ebibuuzo mukkirize bassebo ne bannyabo. We talk about the show ejja okubeerawo nga munaana Serena Women's Day ku team ya KT and Beyond. Tulina marketing manager yono omukyala herself. Let's atwale atuyise mu show nga bweneetambula 7 points gye ziri. What time's the show? Now long Louis. I beg to submit this now. Tubeebaza nnyo okujja nga sinaba kwogera kintu kyonna. Thank you so much. Bana twebaziza nnyo. Muli bantu ba mugaso nnyo gye tuli. Naye nga sinaba kwogera bingi mbadde nsaba mukyala Marina ntumababuzeeko
She's our guest of honor today. So kababuzeeko then njakwogera ebirala. Mwenyefu mukulu Emolini Nantume alwadde ne Mayinja nyamulekera eri abantu abo. Mbalamusiza mwenna abamawulire abangi ennyo mwebale nnyo mwebale ddala kujja omugole w'olunaku abazeyi Ronald Mayinja Ankomedi Keti Jose nange mwebale okujja mu mukisa guno nembeera omu ku ttiimu. Mami wayimba nnyo ekibanja. Olunaku lwanga 8 March mu Serena Ronald Mayinja ati 47. Abantu ba Ronald Mayinja mwenna mumanyi, ennyimba muzimanyi, ezabanyumiranga nakati ezibanyumira mujje Serena ejjule. Tweyanzizza Emolini Nantume Nalongolusi. Tweyanza nnyo. Marketing. Kakati amannya gange nze Nalongo Lewis. Nyanza kwasaganya marketing of this show. Munansonyiwa ngenda kwogera Oluganda n'Oluzungu. Oza kwogera Oluzungu. Musikiriza nkola Oluzungu. Abantu TV weeri ba Luzungu. My name is Nalongo Lewis. Mu TV muli ba Luzungu? Kale kanjogera Oluganda n'Oluzungu. Sooka Oluzungu. On behalf of Ronald Mayinja. Okay. CBS tumanyi Luganda. Tujja kudda genda maaso nalo Luzungu. Luzungu viewers. Kale njogera mu Luzungu then ngenda kudda mu Luganda. Okay, tujja kubaddira. Kati munzikirize njogera ennimi bbiri because asigale nga nze MC w'omukolo guno. Aba ne bakikyusakyusa ntwamanya bingi. Tugende sooka Oluzungu. Otumala Oluzungu tujja mu Luganda. Lekale ekyangu yogere mu bisinga. Save time. My name is Nalongo Lewis. I am the head marketing of Ronald Mayinja 47, All is Gold. Thank you so much for coming here. First and foremost, this show is to celebrate music, celebrate Ugandan music, and celebrate Ronald Mayinja. So tubadde tubasaba mujje nga 8 March. 8 March is 8th March is Women's Day. And we all know abakazi very very important to us. Nange kenyini atwala ekino ekitulundi mukyala. So I would really appreciate n'abakyala muze bulungi kutuwagira netwewagira kozi wompagira nange majja kuwagira elsewhere. So ekigulu kino tugenda kukikolera ku Serena Hotel. Mwenna mukimanyi experience ebeera mu Serena tebeeranga experience ebeera outdoor. Tuyina production eri massive, tuyina sound omulungi, tuyina stage appearances ennungi. We have so many artists on stage. Abagenda owerekerako omuyimbi gwaffe Ronald Mayinja. Tuyina ebirungi bingi, tuyina seat settings nungi nnyo. Buli omu agenda otuula agenda kubanga alaba oba otuddewa oba wa. We have the best production for this show. Tetwagala kukola nsobi yonna. So nolwekyo nga 8 tukowola buli muntu agaba ku TV, ampuliriza ku radio, andaba ku social media. Tubegayiridde mujje tugezezaako pushinga, we've been using Snapchat, TikTok, Facebook, buli wamu weetuli Twitter, buli wogenda sangayo All is Gold. Amaanyi mangi ge tutaddemu so bambi temutuswaza nga 8 mujje muwagire Ronald Mayinja. Tickets tuzitunda ku Serena Hotel, tuzitunda ku Jude Color Solutions. Nange kenyini nalo mutunda ticket. Tuzitunda ku Ticket Fashions ku Galilaya, tuzitunda ku Pakalast, tuzitunda ku Pacific Bond Carbond na Janankumbi. So tukirira manager Jose naye alina tickets. So tosobola kulemererwa kugula ticket kujja mu kino ekivulu. Banaye muwagire Ronald. This is going to be a concert one of a kind. Abantu abali balabyeko ku mirimu gyekola bamanyi nti nkola ekintu nga kiri perfect. I do everything to perfection. So tubegayiridde tuyambe mujje ate temugenda kwejjusa. Actually mujja vaawo mutubanja ne show nga muwagala tubawe Ronald Mayinja extra All is Gold. So come 8th March Serena Hotel.
emmeeza ya miliyoni 3 tickets ordinary ticket ya mitwalo 10 ate ko emmeeza kugirako ekyokunywa n'ekyokulya. So who would want to come experience ya Serena nga olya kamere owulira ku music omulungi abayimbi bammwe abasinga bwe mwagala bagenda kubeerawo ndooza n'omukyala mulabye. So we have so much support from artists abamu tubasobodde kujja naye tulina support yaabwe. So come 8th March Serena Hotel tugenda beerawo mu bungi. Thank you so much inshallah. Oyo ye kitunzi wa concert eno Nalongo Louis nyongera kubeebaza basonga banyirize omusajja ono bamuyita Kaddu yatesitesa show eno owakika ati buli production bwenda okubeera sebo Kaddu Siramu Yusuf banaye balamusizza era tuli basiimu nnyo mwebale kujja. Ronald Mayinja 47 old is gold yabagamba everything has been prepared. Buli kimu kitegekeddwa ku mutindo, anything to do with production. Mayinja alina kye bayita makeover. Yasazeewo oba yasalawo agende professional. Tiimu emugirabye mumanyi Nalongo kyakola ababuulidde expectation ya Nalongo, we don't joke. So tubeegayiridde nnyo abantu bonna gye muli, please mujje tulabe show eri professional, show rehearsing eweereddwa obudde, efunye investment entuufu, ate show nga ya buli muntu. Mumanyi Kaddu and what Chika can do, mumanyi what Nalongo can do. When you see media omanyi kitegeeza, olaba Keti omanyi kitegeeza. We have a forest of experience and professionalism. So mwebale nnyo okujja, please mujje mu supporting Ronald Mayinja on the 8th of March. It's a Women's Day. Mujje mulabe bwayoyoosa abakyala. Thank you. Oyo ye production manager waffe Yusuf Kaddu owakika. Wano we tuli ku Lyatto ya National Oil kikyazizza message entonotono ewa National Oil. Sanso Balaba ndowooza class mugiramu kyetuyita Confrence. Ndowooza mutambudde temuwulira nti bwe tubadde tudookinze tuguddewo. Amanya gange bambita Hakim Bwanika, nze omugezi wa National Oil Distributors Limited. Bakwasaganye emmeeri 3, MV Kalangala, MV Nodial Victoria eno gyemutuddeko ne MV Nodial Express eva Kyoko n'egenda Kalangala. Bana tusanyuse nnyo okuba nti we are aligning ourselves ne branding Ronald Mayinja, all is gold, and tuli excited okubeera nti tuba hostinze wano. Ne munyumirwa ku mazzi ne mulaba ne Lake Victoria obulungi bweriko n'okunyumirwa eryato lyerimu. Mbadde njagaliza muganda waffe Ronald Mayinja show ennungi era tujja kubaayo. Twaguze table 2, the whole team of National Oil Distributors is covered. Okay. Keti Kavuma yo yateeseteese ndowooza